kitalo nnyo ekyamagama wabiro kikolya tulina kwebaza Mukama Katonda obulamu bwe ate naffe nga mikwano gy'omugumya nti libeerawo tukkirize Mukama kyasazeewo tugende nakyo mu maaso. Babadde ayogera agambye bw'omu kwabo abantu batwalanga taata mu industry eno twagala okubuuza lwaki aba-comedians bwemufuna obuzibu abayimbi tebavaayo baleererawo ate nga mwemubabeererawo? Ekizibu ekyo kiri mu nkuzibwa abantu engeri gye babakuzaamu mu okuyingira mu bintu bino. Kati ngaffe abasukulumyeko mu myaka tulina bayambako buyambi okubategeeza nti ffenna tuli famire emu. Ekizibu bwe kigwa ku X ne W kiba kimuguddeko. Tukyali mu lugendo olwo okugumiza n'okugumizwa obwa Sseruganda mu industry yaffe. Tukyali mu lugendo, tujja kutuukayo tetweraliikirira, tekirina buzibu. Sogamba temutegeekateeka kugamba nti nga bano bwe babalekerera mu kaseera akabi nammwe kamubalekerereka mu kaseera akabi. Ate tuba tetutaasizza ekiwundu tuba tetukiwadde eddagala. Ekiwundu tulina okiwa eddagala nga tunoonya kiki kye tusobola okuyambako okukiwonya. Nze ndowooza ekiwundu okukiyambako ffe kubakomyawo kubakkiriza n'okubategeeza nti tuli mu famire y'emu era naffe bajja twetaaga oluusi nga naffe bwe twetaaga oluusi. Kiko ki kyoyinza omugamba mu kaseera kano? Kiko kye nnina omugamba nti kati akuze anjagala amanye nti aliwo nga ye. Bwe tujja mu nsi eno tujja nga ggwe then n'osanga banno n'obabeeramu naye kyolina okumanya nti woddayo ekosigala ggwe. Kakati ebintu ebisinga atandika obirowoozaako nga mubiru Frank. Kati asooka abirowoozeeko nga mubiru Frank ate atandika okuzimba bigende nga bigenda mu bantu abalala. Naye kyalina okumanya kati musajja mukulu yefeeko yekka. Wadde Katonda olw'ebbanga litubadde naye mbeera ngeze bulala omukadde alwalidde ebbanga ki? wadde bumulumye akabanga akawirako ndoza emyaka giwera n'omunaana n'okusoba ng'alumizibwa naye nga bwobimanyi omuntu bwakulamu fudde alina emyaka 7 omanye endwadde z'abakadde zitandika okujjirira naye ng'afudde alumizibwa natuuka ku muntu n'olaba ng'ali obulumye obuzibu. Nekino tugamba bwe tuti maama tafudde, maama awummudde. Mukama amuyisa awummule buwummuzi awummudde. Era ekyokufa tukijjewo maama akoze eki awummudde buwummuzi. Kuba ekyamazima twamutwala mu ddwaliro olukulo okusatu ng'ekyenda kyesibyemu awo olwokutaana awulire nate kusaanira batugamba nti akoze eki ate nga yabadde asizaamu essuubi nti atandise okutunula biti naye ngaokwogera kwe kutono naye ate ne batugamba nti ate asizza ogw'enkomero naye twebaza Katonda olw'obulamu bwa mutuwaddeko n'ebbanga lituwadde naye tusaba Katonda amulamuze ekisaana. Abaana abamu bakula ne bamaama baabwe oba ne bakitaabwe. Maama ono abadde muntu kika ki eri obulamu bwo? Abadde muntu mulungi nnyo kuba tukuzizza omukwano gw'ekitalo okitegeera ng'abaana n'abantu abalala ng'ab'ekyalo okitegeera olabadde alina ffe ab'ekyalo okitegeera abadde alina bano ab'ekyalo nga buli gw'omutuusaako abamuyita mwana we okitegeera abamwana abadde muntu mulungi nnyo era nga tumwenyumirizaamu. Muzeeyi waali muzeeyi taata? Muzeeyi waali naye mugonvugonvumuuko naye nga waali. Alex Mhangi gwomu kwawerekeddeko mukwano gwo kiko olunaku olwaleero? Era mbadde namuwerekerako nga kyaliwa nga muganda wange ebizibu tubifuna wamu era tubaza Katonda nti ffe tukyasobola ate okwebereramuko kirungi nnyo naye tumugamba agume awumuleko atitapapa omanyi kati ebizibu bwe bituuka nga tuli mu kaseera ka korona asooka kwekanga mukono ga nkoze ntya naye tumugamba nti ffe wetuli tugenda mukwatirira mu ngeri yonna gye tusobola era tusaba maama Katonda muwumuze emirembe tulabe ekyakutene eddako. Nekitegeeza ki eri abo omukwano nga bwe muwangadde mwenna gatiimu nga bwe muli? Kitegeeza ki nti eno gye bayita unity gye twagala
bayita unity no si just unity naye okulaba nti omuntu waba mu kizibu bwe kiti naye n'abaganda bo nga baddukirira okujja okubeerawoko naawe ekyo kyamaanyi nnyo ekyamazima mu industry muno nga bwe tukola comedy twava mu by'okubeera ab'emikwano aye ne tufuuka baluganda kozi buli kizibu ekibaawo tukwatira wamu kitegeera ate abantu bandize bangi nnyo bandibadde bajja bangi olwokuba nti tulinawo covid abantu abamu balowooza abaziika balina kuba 50 abamu balowooza balinako kitegeera that's why abamu oluusi baba tebakoze ekyo twasobodde nga abandi bakola ki naye abazaabu tubeebaza naddala John Sigawo bosi waffe siyo nekimanyi kitegeera naye ate ndiza olugendo agala akajje ng'alina okutubeererawo so ekyo kikulaga nti tuli bumu. Uncle Segawa, abakulu bano bategeeza ki obulamu bwo era lwaki Uganda kanese mu ddene zigyeperekereko maama kiko anti bwe tukula ffenna gye tuzaalibwa wanjawo naye bwe tukula tuva mu maka mu famire zaffe ne tugenda ng'abasajja okuyiiya tetwagenda okuyiiya e Kampala gye tuli ne twasanga famire empya gye tukola nayo kitegeera kakati bw'oba okola n'abantu muyiga nti ebizibu bye muyina byebimu musooka ne mmanya nti mufaananya ebizibu ne mutandika okuyiiya nti ebizibu ebyo tugenda bijjamu tubyejjamu tutya ffenna ne musooka muggumiza ekyawamu kati ekyawamu bwe mukiggumiza ate oluvannyuma bwe kikula kifuuka famire tuli baluganda ekigwa ku muntu omu kiba kigumiza yafuuka famire kati wakyaliwo abayimbi bonna tweyisanga oluganda Madrat embeera eno gye mulimu muganda wo maama agenze essaawa eno oyinsobola omugumya otya nga mubadde awamu nze nga bwe ŋŋambye nti maama waffe awummudde twebaza mukama omulungi ayinza byonna amuwummuza emirembe ate n'ekirala buli kimu kye tulina ku nsi ne kamera gy'okutte mu maaso gange n'okussa kwenzisa mukama yakigera buli kyaleeta ffenna tugamba mukama agumizibwe era kyensaba kiri kimu muganda wange ekyansanyusizza abadde ayaganya obabaikuba mbagamba mullo ono ye last born yabya mu nsi comedy ye last ki era mbiri tarujja no mama natulira ku mibiri ne baba n'aguma tubisa mukusanga kugamba mama era kyo mama asokola buli kisoboka eri omwana we kama matali kwegana mama teyetaka jeni ekumanya mwana we yakubeerera ne bwoba bye n'amanya nti wabbye nga bakuba wali yakubeererawo maama era kyeŋŋamba kiri kimu ekisembayo muganda wange nkinsanyusiza nnyo nga bakatubikira yagumye yangaye Madrat oli fine kwasaganya kino nze yakwate kino era twebaza mukama nti bonna betubadde bensuubira fensi zembadde nsuubira okubaawo nzirabyeko mukama munene mubeere bulungi wanji sebo Papa na manyira I can make it. I woke up. Remember, but I actually drive from home to Sanyo, 20 minutes. Let me sleep. Now, Zukukalagamba, 88.2. Nachali waka. Name Kubina Roger, sim name number Roger. Sergeant Omega. Roger was the boss. Next I knew your boss when I was at Captain. When I was at KFM. Salvador oli musiraamu mulungi nnyo. Salvador ine ekintu kyokoze kamutiitiizi
What the all expenses paid. Yali agiganye because Jajja wange. Ate ntya muganda. Omukulu ng'ofaanana nnyo kiko. Nze muto gwe mutalaba. Nze nsembe eri waka. Byonna byakola abijja ku ggwe. Nkola cover. Kali mu musaayi. Oli wakumeka mu family? Mzee waffe yali yeeyagala. Saamanya namba mwengwa. Niwankubadde ffe tuli ennyo. Nolabirira family ya wakati. Ate tuli bya wakati tujja ate kulya kufa lwali. Wamwegombako n'olubuto n'olutwalira ddala. Koze tulaba kuva Kaviiri, Kirevu, lubuto, figa byonna. Nze omwana ow'omumaka tebanywenga bwenzi. Naye mba mubuuza tinamba mmeka ewaka mutaata. Omukulu Alan nga bitalo nnyo. Nga bitalo nnyo. Mukama amuwoneza mirembe. Nekika mugumye ne famire ye. Gwakiikiridde abagagamero famire. Yesebo. Salari eryo. Nenga gwe you are not funny. You are funny. Sasa bakusasula toli funny. Bwoba olaba Salvador ng'omulabye yeka n'olaba ne Kiko yeka kati oyinza okulowooza nti abasajja abo nga bonene naye kati bwewalaba obonanga Salvador abana kukaminga. Ndikatera kwebuuza lwaki Kasiku tasobola kukola interview ng'ayimiridde. Naye bwentegere nti Kasiku bw'ayimirira ate ne Madrat baba ku level ye. Ate ono abafuula apugaminga ono w'abasango. Tuwanje yageze nagamba Madrat kalera bumuntu. Negamba tulina sonyi. Tuwanje lwakyali emmere ng'ayimiridde. Tuli mukyalo.
Ayi Mukama Yesu Kristo bwe yamala mu ntaana ennaku esatu n'otukuza bw'otyo entaana z'abakukkiriza zonna yo emibiri nga giziikibwa essuubi ery'okuzuukira lyeyongera tukwegayiridde omuzaana woono ayi Mukama entaana enajumule mu ddembe okutuuka lw'olimujjuza ekitangaala mu muzuukiza bw'abeera okuzuukira abeera obulamu mu kitangaala ky'amaaso go mwabalabira ekitangaala bw'awanga n'olamula emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama tukuze entaana eno mukadde waffe ajumule mu ddembe mu linnya lya Patri n'erya Mwana katuyimbe essuubi ery'okuzuukira okwesiimya tetugabanako ffenna wamu n'omugenzi ono mu Kristo Yesu tujja muteekayo mpola mpola nga batuyimba essuubi lino ery'okuzuukira. Hallelujah. Omukwate babiri babakuwa mu nyamba Katonda waffe haleluya alijja kulenjuba evaine gyetulambula haleluya haleluya amulisa abatudde mu kizikiza ne mu kizikiza ekyolumbe haleluya alambika ebigere byaffe mu kkuba ey'eddembe haleluya haleluya Katonda omuyinza buli kantu yasazeewo okuyita mukadde waffe ono ate omubiri gwe katuguzike mu ttaka muyava olw'okuba Kristo yazuukiranga emiberebere mu bafu oyo aliddira omubiri gwaffe kuno ogutalina bwe guli n'agufaananya okuza ogw'ekitiibwa mukadde waffe ono n'omukwasa Omukama amutuuse mu ddembe lye omubiri gwe aguzuukize ku lunaku olw'oluvannyuma kitaffe ali mu ggulu Nongera omukwasa nyaffe omuzadde Maria
awolereze omwoyo gwe naddala lwa mukaaga nnyaffe awolereze emyejo enturigaatooli omukwasi nnyaffe mariya amuwolereze atuuke mu bulamu bw'okwesiima mirembe mariya abaali naawe wamusapaka zonna n'ez'omwana w'endani wa mukisa mariya omutuukire onyina katonda osaaboonoonyi kaseera okufa kwaffe kati bingi byakoze buwesiza katonda ekitiibwa ku nsi kuno ezadde n'ebirala byonna ebisigaddewo byetulabako ng'olwa ekitiibwa kya katonda nga tumwebaza olw'omuzaanawo ono olw'ekitiibwa kyayolesezza mu nsi kuno ekitiibwa kibe ekya patri ekyamwana ekyamwoyo mutuukirivu nga bwe kyalobereye nakabona bulijjo emirembe n'emirembe amina ayi mukamu ekimuli ekitaggwaawo ayi mukamu ekimuli ekitaggwaawo ayi mukamu ekimuli ekitaggwaawo abantu baffe bonna abaafa naddala bayinza okunyumba eno mu ngeri gy'enjawulo ogwa mukadde waffe ono fida kutuziika olwaleero mukama agikwatula ekisa ajo ekimuli eky'emirembe mu ggulu mukama abeere nammwe akamumiza Rwanda b'omusaba akume patimani mu mutuufu gwakasigala tulizukira fena tulizukira tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu kulw'amanyuma tulizukira fena tulizukira tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu. Njagala okubategeeza nti ne Pulezidenti addako Honorable Kyagulanyi Ssentamu naye abatumidde era naye amakolako wamu ne famire eno n'abooluganda mwenna wamu n'emikwano gyaffe mukwano gaffe afiiriddwa ate era gwe tubeera naye e Kampala naye nga tumusaasira nnyo naye nga basebe ne bannyabo mbasaba ekigambo kiri kimu kwebeereramu tugenda mu kiseera kya byabufuzi tunywerere ku nkyukakyuka ate nga tetusojja bannaffe tusigale nga tutunda amaanyi g'abantu ge tuyita people power ate era nga mbategeeza nti ekibiina kyaffe bakiyita National Unity Platform kye bayita NUP oba NUP ng'akabonero kaffe ki Umbrella oba kiyite manvuuli bannange mbebaza ddala engeri programu gyebadde ewedde saagala kgenda mu bigambo bingi nnyo naye kyembategeeza kiri kimu ffe twewaayo twesaddaaka okufiira eggwanga lyaffe tulabe nga bifuna emirembe nga tufuna obukulembeze obulungi nga tufuna enkulaakulana nga tutereera bulungi nnyo era nga tusaba bannaffe abali mu bibiina ebirala nammwe muwagire Honorable Kyagulanyi Ssentamu ab'NRM nsaba nammwe ku luno mugambe jjajja waffe addeko ebbali tulabe nga tuyingizawo omuvubuka envuumundo era nga mbasaba ne wana emityana ne Babyface wammwe akyali people power our power zivuge ddala nsaba Mukama Katonda abankuumire ni mask eriwa eriwa kuba ino mask
Akabato genda kanga kamera. Kiria. Tukufiirako. Muganda wange oli steady mwebale nnyo kujja tuziikira tuli wano nakafaananyiko kenatadde muluku yafiiriddwa mukadde amuzaala omukyala kuva tuli mitiyano eno kalo bakayita Butega kyannaku muganda waffe okuba nti yafiiriddwako omuzadde naye twebaza bonna abatuwerekeddeko abatuwadde akadde abatufiiriza obudde okuba nti muganda waffe tumbeera mwene embeera n'okumugumya naye maama waffe mukama mumuze mirembe tetutuuse leeti gwaluddewo tulaba bannamawulire mwayiga oggayaala kati gwonoonyo tuswaza eri abantu kumbe gwakeereye gwe yakava ku booda awo togembe ffe tukeereye gwolidde ffe twalidde n'ebintu tubyozezza wabula gwosetuse oba eryanda ligudde tugamba nti tuzereesi wama tuzereeti oba yakeereye Nsiru agidde ku picha erwawo gwe wovugira picha okuva e Kampala ku Serena bananga amabugo alina kyolina enamba tugenda gisoma ku gagenda tugere enamba kubaonanga esaana kuba kuba ffenna tufiiriddwa muzadde waffe yagenzi amabugo gali 0706 bakomedians ndoza muto atwebereramu mariacho beda wali abadde ku ntaana eri nalistment rain olina experience mu kuzimba entaana nebamyobalenyo n'abayimbi ndoza bakolenga abayimbi tebazze abayimbi tebazze tetumanyi lwaki ate munaibo bafiirwa tebafiirwa bo bakuba bajjamu ivule bo tebafiirwa naye katulinde twebaza bakomediani bonna abazze Maulana and Drake Maulana ali wayo Maulana wali abakazi abambadde obukayo so tulimbeera etali ya mulembe naye nga twebaza kati ngaobudde ku bya comedian twebaza abatuuze b'oku kyalo we tuzze kitulaze nti maama waffe abadde n'omukwano n'abantu ab'oku kyalo kituwesezza ekitiibwa kubanga ensi yonna ekuŋŋaanye naye ng'ate amateeka nga bwogadde tulina kuba bangi era abamu bazzeeyo lwa mbeera nti nno embeera gye tulimu si abantu kukola ki kuŋŋaana era naffe olaba tetukuŋŋaanye jasi tweriraanye mulekwa abakomediya abatagamala okugawali mawulire tugamba bulijjo katoko tubulire embeera eryendomayo kula bibutiyano nze kwolekera ku mukwano gwange kiko nze kwolekera ku mukwano gwange kiko kuba kiko tuvudde wala naye kati ntulamu kamera kizimbuzaamu zonna oliko kiyogera gwe uliyogera bwo wano ze serebu nze kaali kukolo oyewedde okuziika tugere maaso nze kuzikira ku mukwano gwange kiko kuba kiko tuvudde wala naye nnyo bagatandika ebintu bino twatandika ne kiko era ensonga lwaki bambi tuzze okumuziikirako wali tusereeti mukko naye jaamu yatukuttemu ba jaamu mungi naye nga kitalo nnyo ddala bannange Chiko ebbanga lyomaze ne Chiko muntu kikaki gwe ng'omuntu Chiko musajja mulungi banga natandika comedy ono natandika ne Chiko lunaku lwasookera ddala natandika naye ne tuyiyo obulamu okwanuza nze ne mbasooka okujja mu TV kumanyika bwetu naye nga tuzze naye ebbanga ddene gwenga munne mugabe muzanye comedy ebbanga eriwera Chiko baka kimeze omuweereza ku kaseera kano ketulimu embeera gye tulimu essaawa nokubanga afiiriddwako maama Chiko musaba agume kubanga maama bamaama omuntu okufiira maama we kyanjawulo nnyo ku kintu ekirala musaba agume mukama yaleese tulabye olunaku olwaleero nti bakomediyani mwe mukiise mwekka ate industry eno entertainment twalyamu n'abayimbi tulabyeko ku bayimbi message kiyinza okuweereza abayimbi atisi abatawolekeddeko munnaffe mu industry naye nze kyemmanyi ku bayimbi ebiseera ebisinga bakomediyani batulabanga badiikuula oba bakomediyani ebiseera ebisinga etufiira abayimbi tebajja naye tuba tulwadde tebajja naye ate baba batwetaaga ate bo bajja kimanye abayimbi bebafiirwa ffe tugendayo naye ate ffe tufiirwa bo tebajja kino tukirabyeko kuba ne King Kongo bwe yafa teyali muyimbi n'omu yali bakomediyani mukama yaliyo tekati ffe abayimbi batulabanga ffe abali mu kategole yaffe nabo beeraba bokka bo beerabanga ab'enjawulo ennyo abayimbi
naye nga tetubasinga nnyo. Owaayi Kabata, abazadde bonna we bali? Maama wange eka yali muzeeyi yafa. Kaseera nga kano embeera eno bwe wagiyitamuko? Nze nkamanyi omuntu ng'afiiriddwa omuzadde we ennaku ebaawo n'embeera tebannondera obulamu bwe. So kiko mukungubagirako era nga musaba Katonda yabaamu amuddaabiriza omutima. Wano we mba nkubuuliza tusuba buli akaseera kaffe akakabata nekiko nja kutema ejambiya tunalaba ate Kabata eri mu kasikiti akubuuza saimu empalaato kayina nja kabatera nja kutema ejambiya tusubanye akaseera ako bana ezinga mutudiramu ebiseera ebyo kiko gwe nasooka kuzanya naye sikiti ezajja ku TV nga sinaba kuba live show ya Buchaman eyo yako woba okayina Kabatera muguni n'abantu bakalabeko tekikonvudde wala naye kyetusaba ffe nga bafaani lwaki temuddamu ne mutuzanyira ebintu ebyo kuba byanyumisanga stage naye ate ebintu bikyuka mu industry zino ez'okusanyusa abantu munaye ebintu bikyuka ebyali byasanyusa luli obireeta kati biba tebikyasanyusa ekitegete kati olina okugenda n'omulembe oguliko kati ebintu bikyuse tuyinza obutadda mu biri bikadde ne tukola ebipya era abayimbi bakola kolabo lwaki tukikolamu tukwasaganya nga bakomedians tujja kukola kolabo kale waliwo omukulu ali